Abawuliriza ba Uganda Community Radio okuva mu nsi yonna mbalamusiza nnyo nga nsinzira mu kibuga kye Munich mu Germany. Amannya mpitibwa Bale Aloysius Muzeyi wa Kazi era nga nkomyewo n'amawulire mu Luganda. Ntandika n'emitwe emikulu egiri mu mawulire. Amawulire ge tufunye okuva mu bwengula gatiisa, gawaawaza amatu era geewanisa emitima. Tutegeezeddwa ng'ensi eno nnyaffe kwe tuli bw'eneetera okulumbibwa obusajja obwa kiragala bugisaanyeewo bubbe na buli kyabugagga ekigiriko. Bannayuganda ababeera mu kibuga Munich baatudde ku nkomerero ya wiiki era ne bakisalawo ne bakkaanya nti be bajja okutuuza omukolo gwa independence ogunaatuula mu Okitoba w'omwaka guno mu kibuga Munich ekya Germany. Amawulire mu bujjuvu. Amawulire ge tufunye okuva mu bwengula gatiisa, gawaawaza amatu era geewanisa emitima. Tutegeezeddwa ng'ensi eno nnyaffe kwe tuli bw'eneetera okulumbibwa obusajja obwa kiragala bugisaanyeewo bubbe na buli kyabugagga ekigiriko. Bino byayogeddwa Kakensa Professor Stephen Hawking aludde ng'alondoola obusajja buno eyayanjudde lipoota ku byazudde eyalese abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo nga bakutte ku mitwe. Obweraliikirivu abakulembeze businze kwesigamizibwa ku kyazuuliddwa nti obusajja buno buli mu nteekateeka ezirumba ensi bunyagulule ebyobugagga byonna omuli amafuta, zaabu, ebikomo n'ebirala. Professor Hawking yayongeddeko n'ategeeza nti obusajja buno tebumanyiirwa nti era omuntu yenna anaagezaako okubwetantala okwogeraganya nabwo agenda kubaga linnya gye gava. Ekiseera ky'obusajja buno okulumba ensi ne bwe kinaba tekinnatuuka bw'anaaba waagezaako okubusoomooza bwakusitukira mu bukola obukulumbaganyi obutalabwangako ku nsi. Professor Hawking bwe yategeezezza mu lipoota yayanjudde ku Lwokubiri. Kyokka ne Professor Simon Convey Morris ow'omu University of Cambridge mu Bungereza naye akkiriza nti eri abasajja abakiragala alabula essimu bw'evuga nga togimanyi nnyo togikwata kubanga obusajja buno bukozesa embeera eno okumanya ebifa ku nkola y'obwongo bwo. Ebyazuuliddwa biraga nti obusajja buno obwefaananyiriza ebikulekule buweerera ddala obuwumbi 100 era bubeera bwebongera mu bwengula ate ng'abantu abali mu nsi yonna tukunuukiriza mu buwumbi 7 bwokka. Profesa agamba nti bunnakampiginya buno bwe bunaasalawo okulumba ensi bujja kubuutikira abantu bonna kubanga butusingira wala mu bungi. Bwe bunaaba bwegabanyizzaamu buli muntu ajja kuyiikirwa obusajja 14 bumubuzeeko obwekyusizo. Profesa ayongera okikiggumiza n'agamba nti obusajja buno buwalana nnyo abantu abali ku nsi era embiranye gye butulinako Kakensa yageraageranyiza ku butakkaanya wakati w'Abafirisuuti ne Isirayiri oba enkolagana ya George Bush ne Nnalukalala Osama bin Laden ey'akabwanengo. Wabula empala n'eno kweva, Profesa Hawking agamba nti akyalemeddwa okumanyaawo. Bulaba buli kintu ekigenda mu maaso wano ku nsi naddala ebyo ebiri wansi mu ttaka. Amaaso gaabo galinga agalimu ebitangaaza ebibusobozesa n'okulaba ebiba bikwekedde buziizi. Bwagala nnyo ebyobugagga era businga kwettanira bya bugagga bya mu ttaka omuli zaabu, amafuta, feeza, dayimonda era nti ne ssente buzitegeera bulungi busobola okwawula euro, dola, pound n'eza Uganda. Mu ngeri eyo abazikukulidde bwakugenda nazo. Engeri gye buyaayaanira ennyo ebyobugagga eby'omu ttaka era kirowoozebwa nti bujja kutuukira mu birombe by'ebyobugagga bino bubiyiikuule bubitwale era olutalo kakuuse lusuubirwa okubeerawo wakati w'obusajja buno ne baafende bonna abanaagezako okubulemesa okutwala ebyobugagga bino. Kiteeberezebwa nti bwe bunaamala kukumba ebyobugagga eby'omu ttaka bwakuzzaako ebyobugagga by'abantu nga ssente. Obumu ku busajja buno bwazuuliddwa nga bwebugumi mu munyenye ne ku mabbali gaazo era bulina n'ebiwaawaatiro ebinene ddala ebibusobozesa okwetaaya nga buli mu bwengula. Profesa ayongera n'aggumiza nti obusajja buno bugezi ddala era yabugeraageranyiza ku musajja Christopher Columbus enzaalwa ye Italy era nga ye muzungu okuva ku lukalu lwa Bulaaya eyasooka okuzuula nti waaliyo ensi eyitibwa Amerika. Profesa agamba nti obusajja buno bwe buba buzze ku nsi kyangu nnyo okukozesa olukujjukujju ne buwamba ensi olwo ne butandika okufuga amawanga gonna agali ku nsi. Profesa ayongera okikiggumiza n'agamba nti obusajja buno bulina amannya agaakulanga makansi era gasala nnyo. Kino ky'ekyokulwanyisa ekikulu abantu kye balina okwerinda singa obusajja buno busalawo okujja ku nsi.
Profesa Hawking ow'emyaka 68 musajja mulema kyokka ekyo tekimulomedde kugenda mu bwengulu okukola okunoonyereza okw'enjawulo ku busajja buno bumanyiddwa nga Aryans. Amaze emyaka 4 nga yeemalidde ku kunoonyereza ku busajja buno ng'asinziira e Bungereza gy'azaalwa. Wabula ekibinja ky'abannasayansi kivuddeyo ne kitegeeza nti kyetegefu okugenda okwogera n'obusajja buno. Baagala okumanya engeri gye buzaalamu, bye bulya, ensonga lwaki buwalana nnyo abantu abali ku nsi na lwaki buteekateeka ogirumba. Dr. Richard Dwayne yakikulembeddemu, kyokka yalowooza nti bwe kiba kitegeeza kulwana nabwo kyetaagisa. Muwuliriza amawulire nga gabatuusibwako okuva mu studio za Uganda Community Radio Munich mu kibuga Munich ekya Germany. Bannayuganda ababeera mu kibuga Munich baatudde ku nkomerero ya wiiki era ne bakisalawo ne bakkaanya nti be bajja okutuuza omukolo gwa independence ogunaatuula mu Oktoba w'omwaka guno mu kibuga Munich ekya Germany. Bannayuganda nga bakubirizibwa chairman waabwe Oweekitiibwa Herbert Bogere baatudde ne basalawo nti bateekateeka okukola independence etabangawo era ne basalawo okupangisa hall ennene ennyo eneekyaza abagenyi abasuubirwa okuba abayitirivu okuva mu Germany yonna n'amawanga ga Europe agatuliraanye. Basuubirwa okuleeta abayimbi ab'enjawulo okuva wano mu diaspora ne Uganda. Enkuŋŋaana ez'enjawulo zijja kwongera okugenda mu maaso wano mu kibuga Munich zisobole okuteesa ku mukolo ogwo gusobole okubeera ogw'ekitiibwa mu Oktoba w'omwaka guno. Ndamumpulire abanoonya byakutwala. Nga mmaliriza amawulire kambaddiremu nate emitwe emikulu egibadde mu mawulire. Amawulire ge tufunye okuva mu bwengula gatiisa, gawaawaza amatu era geewanisa emitima. Tutegeezeddwa ng'ensi eno nnyaffe kwe tuli bw'eneetera okulumbibwa obusajja obwa kiragala bugisaanyeewo bubbe na buli kyabugagga ekigiriko. Bannayuganda ababeera mu kibuga Munich baatudde ku nkomerero ya wiiki era ne bakisalawo ne bakkaanya nti be bajja okutuuza omukolo gwa independence ogunaatuula mu Oktoba w'omwaka guno mu kibuga Munich ekya Germany. Bannaffe amawulire gakomyawo, musibe oba musule bulungi yonna gye muli mu nsi gye musinzira okutuwuliriza. Omusomi nsigadde ndi Bbaale Aloysius muzeeyi wa Kaazi wano mu kibuga Munich mu Germany. Mbaagala nnyo. Ndamumpulire abanoonya byakutwala. Ndamumpulira yo olwanoonya byakutwala. Abinoonya ni Munich erimawa temulabo kumanyibwa bangi gwate spesi yabona temulabo kubulwa njagala mukimanye nti mu Germany temali na karedio ngate diaspora kate muziki nfuna mipyaze ngate n'okutumira nakula simanyi kulimba sirimba bana bange sipesi yabona no I tell you the truth kati okugenda mu sipesi tokyavuga bizungirizi